Njagala uliro mubaka wamwe Muhammad Nsereko be eno si politics bya buntu ne futwa wabado bisindikirani President Museveni gweyagala oje mu ntebe obo wa opposition namwe muraba opposition murwanyisa wa opposition uyo naye oyogera ngu Bobo Wine oli bujega byabayimbi tibitegerekeka naye gowa nao oyinewo wali eni sikina kutudde mu maaso soko mulabe wano atayina ntebe tetujja kumalirako budde kubana ebirowoozo tobiyina. You have no points, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasikidde ali eni sikini ejjinja oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe nowala noono kuba avuddeyo kikyatwala Mungu atukoledde ensi nga ffenna tusobola okugyamu omu bw'aba omusiraamu gwerokoka gwe bw'oba tolokoso webale nnyo ne President Museveni Jalii Abewunya tukitegede President Museveni wange akimye empapula leero ku kyadondo kuddamu kwesimba bw'araba bana abasajja kikwewunyisa timuli mukyoli timuli mulugwara timuli mwamba timuli mukakwa okitegeera timuli mutooro oba mujaluwo oba mukumamu baganda bange singa badde nze mwandigambye ebirala naye oyo politics nedda ne President Museveni bw'abatunuulira n'agamba basajja nga bakambwe Abewunya bw'aba ayongera obukuumi abwongera Bobi Wine nnyo mwe bennyini ab'opposition mutatuusa ku Bobi Wine obuzibu ne beekwasa President Museveni tokitegede obukuumi ne security y'amaanyi saawa zino ne President Museveni aginyweza okukuuma Bobi Wine mwe mwennyini b'opposition ni mutatuusa ku Bobi Wine obuzibu kubanga mwine ebyammwe bye muvuga kyongamba mwagala kugamba ngu ebyo bigambo badde obisindikirani General Museveni sebo Nsereko ani debe gwe wadde ogamba ngu debe kalo people we provoke them be proving ngu baddala omuyaye aba provoking mweyanise andi nabagamba bw'oba oyagala kuba Bobi Wine muwaane obugezi ne buli lw'omulwanyisa gemaanyi
Yawula bannange. Oyogera otya guli ddebe ate no mu maaso go oyinamu eddebe ddala. Kataani ddebe. Gwe